Ku celebrity track and of course Koli Allen Cruz Mr. Handsome is my name King of Panenka mbanyingidde wate ne onsonga muba muzimanyi bulungi nnyo ekiba kitulese olunaku olwaliro bwemulaba omusajja ono saidi eno n'omusajja ono saidi eno eba kooti n'oluvannyuma banaatubuulira ekiba kyaleese ensasagge ku celebrity track tubafunye olunaku olwaliro tugenda soka tumanye ebintu bino wammanga ani yatandika volongoto kimu ani yatandika YouTube channel gye bakayanira bibiri Facebook page yani bisatu batugamba Kafeero Tobi aka Dr. T ye yali nanyini kibiina ideas avaawa okulwanagana kuvaawa bwe beesanga ennaku zino beebuuza tebeebuuza okwawula ebisenge kwatandika ddi Allen Cruz gemanya devotion ku kamera nga kwali awo ensonga zibawe zitube zitandisa subscribing ateekako ekigalo tugende mu maaso muganda wange mwannyinaze tuwere ate oluvannyuma tusaasana amawanga gonna sooka obuuze ku batuwulira n'abatulaba kati mu lulimi ki mu Luganda mwena abatulaba mbabuuzizaako nnyo nze Kidomoole Saabazonto musajja uno anumbye kanyama era nga olugambo bonna bonna baba ayingidde ne muscles zonna ogedde nga tutandika omusajja yaŋŋambye dda musimanyi abakola olugambo bonna baba batono bamenya amanya gwe Ibura Kakalaamu laba Alex ani munene aliyo ani ne skini n'obuloboozi oba muba bato anaye abasajja lero banyingidde bwe batyo banyingidde neke buuza ku batulaba taata ese batulaba tubaaniriza nnyo ffe tuli Bizonto naye nga tetuli bagezi nnyo nze Babali Maliseri ndi Giant Zonto ngera bondaba kati gonnimu basatu okola mulimu kingo gyeko Bizonto nkola ku Radio Simba morning show bagiyita binsanga wano nkolera n'oyo mwena mwali tiimu kituufu mwali tiimu akakoosi kaali awo nga kalina amaka gaako we kasinziira nga wekava ne kagenda nga naye bw'obeera n'amagye ng'oba ndi emba njagala amagye nga nona wano wemmanyi wasobola okuva bakola kino kati mu misangano kusimba mulimu anani misangano mulimu nze mulimu oyo mulimu n'endawusi n'opeto bana nemulyoka muyugumya amaca gonna maca ne tugawamba abantu tekikwewuunyisa kulaba nti nno ne Dr. T oyo tubadde naye era naye ali mu layini eyo lwakuba ye yavaayo kitegeeza mu Bizonto ndawusi yali abulako era naye Zonto lwakuba ye tali naffe eno era naye eri asigala gyali okumuleeta lugezigezi lwakirangira twagamba age atuleetako ndawusi alina olugezigezi lungi wali omulangira ataluyina abalangira kuba balabira lugezigezi kwendeguza kunywa ndawusi mwenzi nnyo ati omulangira atayenda kitaliyo omulangira kugamba bw'atasajjalaata ate olwo aba abadde ki olwo ate aba akoze eki oli musajja mwenzi naawe bwenzi bukunyumirako nze ndi sexually dormant si functioninga yes era siina mubeezi tolina mwana si ate kati nandi muzadde ntya ku myaka gino sirina ndi dormant pepepepu kugezesa je atugezese wano fene tetukola gwoba oyinayo gwogamba musindike ajja kuteeka olete technical report toyina maanyi ga kimeni ne bwoweweeta ne bwoleta ani mulungi gomanyi sabiola gwoba oleeta ayimiriraawo yeetiriboose nja sigalamu oba nkuleetera ni kansiimi leeta yenna ali awo gwe leeta agezese ajja okuwa technical report ndi abasajja pepepe tetulinaamu muyimbi kigo wandyagadde nkuleetere ate nondeetera ate nkole ki mbazi oba osobodde oba oleeta kinwagi kumalaga naye era tewali nnyo nali gambye ove ku nwagi naye simanyi lwaki saagala ate totabuke oliisaako ku maaso kinwagi ekyo kivulungula ku maaso ate tunakivulunguza ki ndiisaako just ku maaso naye ntunula wendi nga kyetiriboosa ne nga mukama kale ng'omusanze ku kitanda awo gwe nga Kizonto nennyumirwako okulaba ng'era bw'onoogamba nti ekimuli ekirungi kinyuma kutunuulira oba onookirya ntunuulirako nendiisawo naye oyo akyeremeddeko bankimuwe nwaje omwewulira ebyaddala okumulabako isoke okumulabako sikinamu buzibu nakamu obadde ogamba kumukola ki gwe obadde ogamba kumukola ki badde manyi nti tayo ku buliri awo fere tubimanyi tuli dormant buli Zonto in fact ku mateeka agatufuga
bw'osanga nga Zonto yeegadanga omanya afunye eddagala nga tetumanyi era tujja mugoba. Kusaba buli twakwoli twawo wenyini wetutandikidde Bizonto bino bitandika bitya? Bizonto idea evaawa? idea njagala kwebaza omusajja gwe bayita Kafeero Innocent Toby Dr. T Amale yajja na idea ye ne idea yali yanjawulo ku kyetukola kati. Idea ye yali yakujja anone kidomoole ku Simba. Ajja agamba nti omanyi Dr. T ono engeri gye mukolamu ndaba atandise okuwewukawewuka, funayo idea endala tugikole babiri. Yajja na kirowoozo, funayo idea endala tugikole babiri. Nendowoozaamu ne mugamba idea gye nnina gye tuyinza okukola enakola features za show yabinsangano gye tukola. Being that nze mpandiika scripts mu show kitegeeza nsobola okukola bino ne mbissa ku video ne mbijja mu audio. Naye tetusobola bikola babiri, neetaaga abalala basatu. Kwe kufuna binsangano yonna ne ngisitula bwe ne tugiteeka muno ne tutandika okukola. Yes, idea wetandikira era tukitandika emyezi 7. Ani aleeta kino ekintu ekyokugamba nti twogeremu nga emisa y'Abakatuliki? Ati kati ekyo kyoba lwakuba kati ekizibu ky'olina oyinza okuba towuliriza nko ku Simba nga towuliriza nko ku binsanga wano. Layini eyo yonna nga bw'ogiraba n'ekigambo ekyo Bizonto era kiva mu sheeyo. Era bw'onoogenda n'oteekako era ojja genda owulira nga awasinga phrases zaawo ziri mu mbeera eyo eringa ng'eya kyaki. Okitegeera kati kyawuli kyagambye nti twajja bujja eri mu audible yandibadde nga ebiwulirwa obuwulirwa ne tubizza mu visual. Kati kyovola nti yali concept mpya mu visual naye ng'olwedde mu babadde bawulira baali bakiwulira era nga n'erinnya baliwulira naye kati wano balirabako ne lisaasaana wangi. Ekigambo Bizonto tetwayiya kiyiye ku luno, tetwakiyiya nti nga tutandika kujja ku stage. Kyaliyo ku radio Simba ngira tuli Bizonto bya ku radio Simba. Kati zino features zola bino bye tukola byonna byaliwo mbikoledde ku mpewo emyaka 7 nga gye biri mbikola naye nga biri mu audio. Olaba ekintu bamawulana kye bakola ekyo kyengule kyali ku Simba nga kikofiira nga ffe tukiyita kikofiira ngira nkikola bwe ntyo bo ne bakizza ku stage ne bakikola bwe bati. Kati abantu bangi babadde nga bajjayo ebintu ebyo ne babireeta ku stage ne bakola ne bafuna ssente, ffe ne tusigala nga tukolesa audio. Kati tusitukayo busituze ne tujja ntugamba tukitandike eno ku stage tukikole. Tugende mpola. Concept ey'engule ey'amawulana ne Rain gye bakola ey'engule bagijjamu idea ya kikofiira gye mukola ku Simba. Ekikofiira UCC yakitusuuza naye ekitusuuzizza kati ndoza myaka 2 emabega mbu tuwemula ate nga bali batuwaayirira nze gola simena kigambo kiwemula bwe kiyita mu kamwa ne bagitusuuza UCC kali bwe tukisuula ne tukivaako naye tugenda okukisuula nga bali batandika ddo kikola. Bali batandise kikola. Towulirangako audio oyo atambula ng'ali mu layini ya bintu ebyo. Eri ddoboozi yange ne boogera mabaala era ojja kusangayo abantu ababizannya abakalyoki bwe bityo. Yes. Awo njagala okubuuliza ekibuuzo gwe ng'omuwandiisi wa concepts. Bwe wali owandiika volongoto nga mumutandika mwatuula wansi ne mugamba nti tusalire ekigendererwa ky'okutandika Bizonto tulina future yaffe eri bweti oba mwatandika butandisi nga mutandisa butandisi business? Twatandika ne tusawo n'amateeka agatufuga. Amateeka nga agamu ku go tewali kunywa mwenge. Groups ezisinga zibonaabona na mwenge. Tewali kutamiiro. Era mulimu twalinako member affe yali anywa ne tumugambako n'agamba nguvuddeko era yaguvaako. Ne tuteekawo etteeka okusanga ng'otamidde. Kibonerezo okugenda mu politics. Nti ozze ng'oli political. Bw'oba oli oyagala kwesimbawo sooka oleke emirimu gya Bizonto genda weesimbewo. Bw'oba oli oyagala kuwagira muntu direct nti nze mpagira gundi muwagire nga ggwe nga toli Zonto. Genda eyo okole ebintu byo bw'omala ojje tukole. Senga onooba oggyeyo ebyo n'obireeta eno mu ffe era nagwo gujja kuba musango ojja kufuna ekibonerezo. Ebirala bingi twatusaawo mulimu amateeka ge twasetinga nga gaffe. Tetutuuka leeti ku show tewali bingi nnyo bye twagera tukola. Yes. Wenjagala okubuuliza ekibuuzo ku mateeka ge mwateekawo. Dr. T asoose omenya amateeka okumugoba mu kibiina? Nedda ssebo. Waliwo bw'oba otunuulidde group eyo erimu akantu akalala akampi akabadde kaddiringana ne Kafeero. Kati ako kaawumulako okumala emyezi 3 nga tegakola. Yali suspension. Yalina etteeka lye yamenya. Era nga limukwatirayo era olukiiko nga bwe lukulemberwa obukulembeze bwaffe ne lumusalira n'omugaya emyezi 3
nga toli ku stage wadde mu video yonna era n'asavinga ekibonerezo kye ne kiggwako ne tuddamu ne tukola si yali asoose ono Tobi si yasoose nange kenyini kati kankubulire nze ngenza okujja mu Bizonto nali nsoma amawulire ku TV ku Delta TV nali news anchor era nga mbeera w'abantu ne bantu ne nagayi kintu kigayi bwe batyo nga banda beera nga nfunayo ssente naye sebo abataka abo bajja ne banfunze ne banga sebo totuuka mu budde kubanga amawulire ngasoma ku ssaawa 3 gagaggwa 4 ngewamuhanji tulina kukola wakati w'essaawa 3 ne 4 nga shows endala zonna tuyesu tusobola okukola okusingawo naye nga babeera ku bunkenke ne bakubira amasimu otuuseewa paka ne bangamba ku bibiri salawo kimu osigala mu Bizonto osigala ku TV nenjivaako TV era sikyasoma mawulire TV wagivaako nagivaako lwekyo Tobi ono mwamu gwe tuyise kafeero gwe twaliriza Dr. T mwamu wa ku suspension ne kigaana tetwamuwa suspension osanga kyekyandibadde kisoose okusinziira ku kyaliwo twamuteerawo embeera ne tumugamba nti ekiseera bwe kiti kitwalo kikozese nga kalantini tennaggwako oveeyo otangaaze ku mbeera eno eri abawagizi abalowooza nti wabanyiiza eri abawagizi ba Bobi Wine abalowooza nti wabavuma ofune engeri gy'okikiralifayinga mu kibeere nga kiri clean bwe yajja ayina engeri gye yakikolamu ate abalala ne tukiraba nti oba abantu bonna ne bakiraba nti kwali kuvoola yaddira ekifaananyi kya Bobi Wine n'abanga akipraisinga ng'akisinza kakati ate ne kirabika bubi nnyo okusinga ku byasooka ebyo byonna byandibadde fine oba oli awo ffe tetwandibifuddeko osanga awo twandimugaye nti kakati tusaana owumulemu emyezi 2 oba 3 naye ke yavaayo n'aga nti ntandise ekisinde nga kya byabufuzi kye bayita Black Pig Movement neetaaga abavubuka envuumuulo 7 awo boofuuse politician katuba tetukyadda na ku kiri biri byonna ebyasooka nti wagenda n'okola booti n'onyiiza abawagizi naki byonna ne tubiteeka ebbali ne tujja ku kino kubanga kyekyali kiri front kati nga kyekiri mu maaso kati ne tumugamba ekintu kino kituufu okitandise nga bwe wakirangiridde oguddewo n'emikutu gyakyo nti ye kikoma ddi era kivaawa kikomawa osanga singa yatugamba nti kya piriyodi ya myezi 3 oba 6 twandigambye nti katugira tukuwummuza emyezi 6 ojja kudda naye yatugamba nti kati nsimbudde no retreat no surrender kati nga tetulina kyakkola etteeka olwedde liba limukutte ery'ebyobufuzi ate nga siga nti ogenzeyo okukale bannaye mu nsaasire n'omuzibwamu osanga suspension yandize singa yagamba nti ngenda kikola naye ate nkirabye tekijjagira mundeke nga bw'olaba bafaadha asobola okuba okugeza faadha musaala bamuwa suspension bwe yaggwako taliyo tasabisa okay ekibuuzo ekirala Tobi ono okuva mu kibiina kyabakosezza tekyabakosezza definitely kiteekwa buteekwa okutukosa kubanga abadde member waffe era nga alina role gya playinga mu group naye tetulina kyakkola tunabeerawo bwe tutyo nga tumwesibyeko tunaakomawa ekyokubiri senga tumulekawo ng'amenya etteeka ge tutambulirako omulala anaakola ki n'omulala bw'anaamenya nga tunula butunuzi bwe tutyo nedda olina okutakinga action n'omulala amanye nti olaba kyakolebwa ku Tobi ne kunze kisoboka okuva kwa Tobi mu kibiina emirimu ndowooza tegyesale emirimu omanyi buli ne bwoba obadde mufumbo mukyalawo mubeera mubadde naye ebbanga muzadde n'abaana omukyala bwe mwawukana kitegeeza waliwo okusomozebwa kw'ogenda osanga either abaana bafumbira oba obbalabirira oba ye bw'aba yabatutte era naye abajja kukosebwa okitegeera n'olw'ensonga eyo omuntu nga mukoze naye nga mwatandika naye tewabulawo bibasoomooza ebibakwata ekyemirimu brand Bizonto esigaddewo kiringa nga maniyo nze nayagala nnyo gigs ng'ali mu maniyo bwe yavaamu nagikyawa kubanga wayagala tiimu tewayagala muntu so Bizonto as a brand weeri waakasigenda sigala nga y'omu era ababadde batuwa emirimu bajja kutuwa abanaaba batwagala nakino kikino bwe omuntu bwampasho n'agiwa Bizonto aba tagiwadde kidomoole era aba tagiwadde Tobi yadde lulinga akyaliwo oba ogiwadde Bizonto kitegeeza Bizonto birina okulonda bammemba abajja byebisalawo ani ajja ku sho sigwosalawo 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 kati tubadde 5 naye nga sho tugikola 4 nga nsobola osalawo nengamba nze leero sijja kgenda mugende ng'ogamba muno tugenda kumenya obutebe kuba oli kyazze okay awo ekibuuzo wenkireetera ku nsonga y'okuba nti Tobi yavudde mu kibiina omuntu ekibuuzo kyeyandyebuuzizza mutudde meetings mmeka mutuzza Tobi meetings mmeka
ekyo kimu. Ekyokubiri, singa Tobi akomawo mwenge ekibiina mumukkiriza, njagala onziremu Tobi singa bw'akoma mu kibiina mba mukkiriza, then onambulire meetings emwatuuza. Senga Tobi mukwano gwaffe. Tobi tetulina gwe tujja musuulira ate naye talina bajja tusuulira. Ffe bamu. Tobi atandika okukola mu radio okusooka okwogera ku muzindaalo nga ndabusa amumpadde n'angamba ono omwana muzimba ayinamu kino. Ne muzimba n'asobola okutula ku microphone n'ayogera. N'avaawo n'agera ku radio endala ne bikyankalanirayo era n'adda. Era ne tukola ffenna. Najja mu comedy n'ava ku radio n'ajja mu comedy. Bw'ejja mu comedy ne bikyankalanamu nawulira nga si mumativu n'ajja era n'atunona. Era ne tuddamu ne tukola ffenna. Kitegeeza nti tetulina buzibu. Bw'anaatuuka eyo ekiseera kituuse ng'awulira yeeyozezza, wanatusanga bw'anaaba wamufevalinga okuyingira ng'ayingira. Wanatusanga bw'anaaba tewakyamufevalinga tujja kuba tetukina kyakukola. Okay. Taata, Sebo. nnyonnyola ensonga. Ekyokuba nti omuntu yenna nga mumwagala kubanga tetumuwalana. Tetwayomba, tetuweekuba, tetwakola ki. Ekitegeeza nti okugenda ko naffe twali tetukwagala. Kyova olaba twafubako tuula naye n'okumugayidinga kakati bw'oba ogenda mu bamawulire yogera bw'oti oggyewo kiri ezo zonna meeting. Jjukira nti tubadde mu mbeera eno eya lockdown nga tetalina mmotoka emuleeta kujja eno gye tubadde tufirimingira ng'oyo avuga ne tugenda ne tumunona mu mmotoka mwonna nga tubeera mu meeting. Ekintu kino okiraba otya? Lwaki wakola bw'oti? Lwaki teweebuuza? Lwaki okitegeera? Kakati meeting eyasembayo twamunoonya paka wuwe. Olwo tiimu yonna kubanga wano twabeeranga babiri okusinga ne tujja ne tukola bye tukoze ne tutabeera nnyo na budde bwongera tuula. Naye ne yasembyeyo twesitudde ne tugenda bweyogerere ewuwe ne tutuula ne tumubuuza bulungi ABCD. Era awo yakawaŋŋamudde n'agamba nti nze nsimbudde sidda mabega mu kisinde kino kye ntandise. Mukwate liri oba tukwate lino ffenna. Tumugamba ffe tetusobola kukwata eryo ka tusigale mu lino. Ndowooza meeting simanyi oba onoobala mmeka naye esinga obukulu nti yeeyo kubanga eyo naffe yatukubye wala era twatudde ne tukwata ku mutwe ne tukoteka nga tewali kyakkola. Omuntu yeebuuza bwe mwesanga ssaawa zino embeera eri etya? Buli omu ayita ku munne temukyebuuza mwebuuza. Ne leero mukubidde ku ssimu ku makya ne tunyumyamu nga mukwano gwange era alina contact gyampadda nga waliwo abeetaaga n'agimpa ennamba y'essimu so tetulina buzibu. Okay, ku Celebrity Track tukyagenda mu maaso obeere ng'osubscribing. Amawulire agatambula channel yammwe eya YouTube ne Facebook kigambibwa mbu Dr. T yabigaanidde. Mazima ki agali awo? Dr. T teyagaanidde YouTube channel, teyagaanidde Facebook page. Dr. T Bizonto bimazeewo emyezi 7 n'ebibadde bikoze ebintu eby'enjawulo. Nga Bizonto biguze cameras nga bibadde bikoze ebintu ebyabyo. Kitegeeza ndi mukwawukana nga tusobola kugamba nti kamera tugyaseemu otwaleko ekibajjo nange ntwaleko ekibajjo. Kino tetugenda kukigabana stand tugigabane bwe tutinedda. Kye twali tulina okukola kuga nti gwe kwata bino nange nkwate bino tutambule bulungi Mukama Katonda ali tusinkanya ng'asiimye. Ye n'asalawo n'aga nti nze mumpe YouTube channel mumpe ne Facebook page mutandike ebirala. Biri ebirala mugende nabyo. Koffe kale katandike tujja kuyiya wako mpya tuzimbe endala ne tukola ekyo ne tuzimbe. Ekitegeeza bino ebitambula mu bantu mbusimanyi yabatutteko YouTube channel era mwekubira nduulu YouTube channel bagitutte, Facebook bagitutte, si bituufu. Kiringanga bw'onoolaba nti President Museveni akedde ku makya akyusizza Kayihura ataddewo okyola. Amawulire ne gagamba Museveni agobye Kayihura. Ye aba akyusizza naye amawulire gajja gamba akoze eki agobye. So ekya YouTube channel okuba nti kati tuyina ndala ng'eri twagimulekedde tikiyina buzibu. YouTube channel gye muyina empya, YouTube channel gye muyina eno empya gye mwakoze eri mmanya ki? Bizonto Comedy. Bizonto Comedy Facebook page, Bizonto Comedy YouTube. Eno empya erina aba subscribers bameka sofa? Sofa tuli mu 13 tuwezeze 3 bwe zityo. Yeah. Okay. Naye abo tubafunye mu nnaku 4 kitegeeza waliyo abamaze ne YouTube channels emyezi n'emyezi nga tebannaweza 6 bangi naye ffe tutambuddeko. Obaddeko mu bibiina ebiwera ebya drama ebya comedy wamu n'omwami ono drama ne comedy. Ekintu ekiyitibwa group n'obuzibu obubirimu obulabye ne experience. Sooka otusharingireko oba ali eyo atulaba omuvubuka ayagala otandika ekintu nga kya group. Buzibu ki obukibaamu?
obuzibu obusenga okukiberamu butasetinga mateeka na butagagoberera bw'oba ogasetinze. Bw'oba ogasetinze n'ogagoberera teri muntu munene kusinga group kabaani. Kati nkubuulira nze mpandiikira Bizonto buli kimu nze nkiwandiika kuva mu mutwe. Naye bwe mba mmenya amateeka abaami abo baddembe okuŋŋamba nti ssebo genda tujja kuyiya ekyokukola ekirala. Senga obeera ng'ogikoze group nga togenda kukkiriza kugitambuliza ku nnono yayo gye wasetinga, eba egenda kukulemerera era eba egenda kufa. Ekyokubiri kugiteeka mu muyolerero gw'abantu. Kati sira tubadde 3 mu 5. Kati senga ekitundu ekimu kiri ttiimu eri, ekitundu ekya kiri ttiimu eno. Naye kakati ke bali batono era nababuuza abo ne baga naye abange tuwuliddwamu yadde agenda n'omusajja okukkiriziganya n'endowooza tebaatuyite buyisi babi. Koba naffe tukole ki? Kubanga naffe ekituufu tukiraba. Omusajja yamenya amateeka ate n'agaana okugonda okukakkana okutuuka ku level kwalina okubeera. Omuntu omulala yandigambye nti ekyawula abasajja b'abakazi na ssente temufunangako mbeera yonna ya ssente n'abakazi. Ekyo nja kikugamba nti ffe ekisooka tulina emirimu, tulina tukola kusimba, kitegeeza tufuna omusaala buli mwezi. Kati komedi ono ne drama nga bw'ogambye nti okuva emabega yonna tuzze tumukola ng'okumunyumirwa, kyokka bw'omufunamu ssente weebaza Katonda. Naye ssente za drama ate tezikukanula kufunya bikonde na munno nti twafunye emitwalo 2 lwaki ompaddeko 3. Oba wabaliwo ensonga era akugamba tukugabanyeeko 3 olw'ensonga zino zigenda kukola kino n'okitegeera. Olw'okuba nti okimanyi nti oyinayo omulimu gwo toyinza kanuka maaso. Abantu ekibakanula amaaso n'okutabukira bannaabo bagwa mu malaka kutunulira kintu ekyo nga mwe muli essuubi lye, mwe muli obulamu bwe, tabwe beegudde. Kakati awo ebikonde we biva. Naye kakati ffe Mukama tumwebaza nti abadde atublessinze bulungi. Myezi mitono tubadde tusucceedinga buli lunaku nga tweyongerako. Kitukola bulungi. Kati kano ka slide kano ka backslide ke tufunamu era nayo egenda kubanga abazzeemu setback mwesettinge buto tulumbe. Yes. So sibya sente. Okay. Awo njagala okubuuliza ekibuuzo ekirala. Biwandiiseewa. Ebibuuzo by'osombojja siraba bw'obijja. Leeta ekirala. Leeta Buganda, leeta. Bizonto bino tetulabe nga biggwawo singa memba omulala face abantu gye bamanyi. Omanyi group gy'oko mugiteekamu faces empya efa. So Bizonto bino muteeseteese mutya ekiddako singa n'omulala avaayo ne tulaba ebintu bye bimu. Tosobola kugamba nti eno embeera tesobola kujja. Kyokka tewali mbeera gy'oga nti eno ngiyise ejje. So ebiseera bisinga omugga ogusala omaze gutuukako guno mugga ogwoyogerako mugga tetunagutuukako guli wala. Bwe gunaaba gutuse kino tetwakisuubira nti kinaabaawo ekyakafeero. Bulijjo bwe tuba tupafominga ku stage tukola bana. Lwa nsonga ntubadde tugamba nti tuli 5 tuli bangi. Nga ku stage tukola bana kizibu okusanga Shay na microphone 5. Ate nga atalina microphone alabika bubi ku stage. Kakati bamemba baliwo buli omu alina kwekomitinga agamba nti ngenda kukola waaka wendi ngenda kupafominga kitumala. Abakatuliki oba kyaki y'Abakatuliki wamu n'abakkiriza mu nzikiriza y'Abakatuliki temufunangayo kusoomoozebwa konna muntu kuvaayo n'agamba nti muvodde eddiini yaffe mugisaamu ebintu eby'enjawulo. Tufuna bangi nnyo bafaadha abasisita abalevulandi nga bajja gye tuli ne batuga baana mmwe mwebalekola mwebale kijje kwoli. Nze nina mu simu yaye bafaadha abatakka wansi wa 5 nga buli ka video ke tukola nkabaweereza. Teriyo yali aŋŋambye nti ate naye kennyini ndi Mukatuliki bwe tuli. Kitegeeza nti bafaadha nga ajjeko bano benna mu simu ne ku kigo wali emulago bammanyi era bandaba. Okitegeera sifunanga yaŋŋamba nti naye wano bagamba bannange mwebale mutumalako stress eno gye tubeera. Onaku lumu twali ku mukolo nze n'oyo nga twogera ku kwanjula nga ndi side eno tuli boogezi ba ku mikolo tuli bemusi ba mikolo tukola weti kali nali ku mukolo side eno ng'ono ali side eri naye nga wano waliwo omwami father naye nga tannategeera ani amuli wano. Kati bwe tumaliriza n'akizuula nti beffe nanzijeyo taabu ng'alina videos okuva gye twatandikirako n'akwata microphone n'atwegayira banne mujje mutukoleremu wano so basanyufu ninayo system yajjayo taabu eno kulaga bukakafu nti nze mbagoberera. Kakati ate munyumize olwa sister ndeka olwa sister luleke
amulwa sister tululeke. Soko mbulire. Bazonto kye mutya emiggo? Mutya emiggo bazonto. Bazonto tutya nnyo emiggo, tutya nnyo okutuvuma, tutya nnyo obuswavu, tutya nnyo entalo. Awo enkubwa abantu waliwo yabuuza mu comment awo nga tugambe tugenda baleeta. Muntu n'agamba mu kisiibo kino lwaki temwazinyeemu nga bazonto ne babatyo bwazonto. Kiri bwe kiti nti kiringa bw'onoogamba kati bwe tunaagira nga n'abasawo nabo bavaayo ab'ekinnansi nga baga lwaki temukozeemuko ng'ab'ekinnansi bwe tuba tuli mu layini eno kati bw'otagala nodde eno obanga agezaako okulaga nti nammwe temuli nnyo bakitalo ffe twakwata layini eno era tugikozesa bulungi. Sitaani yakema Yesu nti kwata sima ejjinja lino lifuule emmere n'amugamba bw'oba oli mwana wa Katonda wanuka waggulu okole bw'oti munnange ebintu ebyo mutukema bukemi tusobola obikola ebyamagero tubisobola naye ebyo tetujja kikola. Waliwo abawala bangi nabo nga bazonto kye mugamba mwe muli basajja kamuka temuwa ku bawala ku bakyala opportunity. Tujja kubawa kuba Kenzo yagamba bw'osabako opportunity nkuwaka chance. Kati temulinayo abawala basabako opportunity. Okusinziira ku mbeera bweri mugenda kulaba ebipya bingi mu Bizonto tugenda kukola ebintu bingi waliyo waaka gwe tulina nga teyeetaaga abantu bangi era we bali bangi nnyo baasaba tugenda kulonda mu bulonzi tubawe ebyokukola. Muli basajja bafumbo ate kati tuli sexually dominant kati tuwase badde nkateze ate tuli nze siri mpozi oyo aba ayina oyagala saagala ate kati mukozese eki bamuntwaleko butwaze era kati kuba jabeerawo ng'alaakinga ekyetaagisa ate nga sisobola kikolako. So ffe tetuli married ate tetunoonya tetwetaaga. Kale kati nange kati kanfuuke mu zonto nga tumaliriza mbabuuza naye nga muddamu nga Bizonto. Bizonto kati tukuyite tutya gwe temuvoola ne mumpita Kazonto muba muwedde nno. Bizonto kali lugambo anti tugendera wamu tugendera wamu. Bizonto kali lugambo Mukama Katonda n'addira ebitundu by'ekyama n'ayebawa bulungi n'abagamba mubikozesa bulungi ne musalawo biddamu nga temwena kye mubikozesa tukomererwe. Bizonto kali lugambo Mukama Katonda n'asalawo n'abawa emitwe eminene ng'egyo gyonna ne mubulako yadde ekitonde ekikazi kye mugamba nti munnange katuteeke ewaka tukomererwe. Bizonto kali lugambo ne mujja akasajja akatono mu gurupu ne musigala emikebe eminene gyokka ejja Nido ne mugoma akasajja akatono kakafeero ne musigala emikebe gyonna ejja Nido ne Nido nga we beefulumya n'obukebe obutono tukomererwe. Bizonto kali lugambo ne mujja mu kifo ekinyira nga kino kiserena ne mudde ne musalako ne mutuula ne muleega amayuga yadde ogamba nti bannange kali lugambo muweeyo ekyokulya ekyamayuga kyabadde addako biwalaata kati anange okay tunga tumaliriza bigambo ki ebisemba eri bafaani bammwe na basobola bafunirawa ku YouTube channel Bizonto Comedy, ku Facebook page Bizonto Comedy tugenda kubawa waaka nga mungi tugenda bapiika kubanga Mami Kafeero yatutte ebirala computer n'agireka eno kati computer ekyavaamu ebintu bingi computer gitegedde computer yeno nolwekyo ebintu bikyavaamu bingi omanye eno ye CPU kati central processing yes kati mouse ako mouse ogambe tekola ati byozemu ebyo tebiyisika mu kamwa nolwekyo ebintu bingi nnyo okusinziira bwe twakatandika abafaani batwagadde batulaze response nungi batuvuma muganda wange nakati tukyafunayo ko abatuvuma nze kulaba nvuma ekiwalaata kino basebo ne banyaba ekiwalaata tekinnuma naye munakinvuma tekinnuma tekinvumiraki kwawukana na Kafeero kale mazima ddala daba onvumira okwawukana n'omuntu gwe nasanga nga alina ebyoya mu nkwawo akomererwe. Kyetusaba kimu basubscribinge ku page yaffe ku channel yaffe ya YouTube Bizonto Comedy, genda ku Facebook likinga following bulungi nnyo buli kimu kijja kubaawo. Olaba omuti ogwo nga bwe gwakula bwe gutyo bwe guwagukako ettabi sitemu n'esigala ebikoola ebirala biba bijja kujja ani manejaamu omutuufu kati kugina mugabe ennamba 070 200 oba 200 980 0701 200
980 kuba okwo tuwa omulimu ne bwoba oli Germany ne bwoba oli Canada ne bwoba oli US bino byonna bwe binaggwa tujja kujja ffe tubapiike work page ne YouTube channel likinga genda wali eyo subscribing enyiga ne ku kadde wali okufuna notification nga tusuddeyo buli kimu kibeere malidani. Gemanya Alan Cruz, Mr. Handsome, and of course celebrity track. Tubalisaba kutumira ku kaleera omusoga. Kale. Tusaba okutumira ku kaleera omusoga ow'ebigodo mu mutwe. Owaga kuubo mu mutwe. Yangamba asala amati baba. Ne bagana omusalire ennaku mmeka. Tutumira ku Dr. T, Kafeero Innocent, Toby, tukwagala nnyo wa Black Pig Movement. Mukama Katonda akutukuumire. Okay. Alan Cruz, Mr. Handsome is my name, celebrity track, and of course Kwoli, king of Panenka, wetu badeo na kolari ne Bizonto. Ngabi tuisamo lugendo lwabwe, anabayaoka nabatya na checha aleta bibi na byoze olaba. Divorce matavu kamera kwali bulungi nnyo okubanga ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo atenga atene graphics na bichawo naona yababikwasaganya bulungi. Alan Cruz wembera yeno nga tetubawereza bulungi nnyo. Mulundi oguddako ndowooza tetunafuna ni hot seat. Otherwise onakolari nnyongero dedicatingira mwenna abali eyo nga mwesunza olunaku olwaleero nti muzeeyi yandibagula nti mukatusabe nnyo essaala zammwe zibe entuufu atongerayo obunaku nga 20 kale. Subscribing ku celebrity track Instagram Alan Cruz official obofuna bulungi nnyo ne ku Facebook Alan Cruz obofuna bulungi nnyo. Team Mama Brighton mbagala nnyo. Otherwise mugende ku Mama Brighton yawo mukebereyoko. Mama Brighton ne Miri yatuleeta akapya sawa ina. For now musibe bulungi mweraba. Celebrity track subscribe.